figa njagala kugamba bana abantu bakweta malwa kwate bakukyogera kati kankubulire full figure kanchidde muze nkugamba nga my sister because I'm half Muganda nkulabula nyumya n'abantu bwobo yagala genda obuze rujja ogamba nti oyogerera Muhozi ogamba olaba muwabuzi wa mukulembeze gwa whatever Gasia ogamba oyogera ne Natasha oyogera ne Muhozi simanyi whatever byonna Gasia byayogera naye ne bakugoba kubukedde agamba tebamugoba era nakyo mukola nsobi uliriza nkubire kakande olina bwino muyina uliriza kubanze nedda ze full figure kujja mu kamera atobera naye ne mukisinga tebakulimbanga nakangubi ulira yali amanyi wa amaanyi tinewawe mulira ku TV bamulekako genda obuuze bakakande noli guy inze katika nkubulire bachita batya not argument negotiation ya contract ya nakangubi nga agenda kubukedde naliwo essuka za limpya blanketi za limpya ettaka mama we naligana nefuna lawyer nze nandraftingira bebayita transfer nembiteeka mmanya ganyina nembibatwalira ulira njagala tugende mu Buganda Land Board bwemba nkyusa ekyapa nkize mmanyago that's a direct transfer no kiba kya Buganda direct transfer kitegezo ino okuleeta akafaananyi koli kenkizamu ne signature nendaga muntu omusiro yabalimbye kuba nti mulya kyancha yagambye nti mama w'omusajja yagaana nze nengenda nendeta lawyer nenkiza mmanyaga Gasia the question signature y'omwama yagizza signature ya mama yagaana wagijjawa ndaga muntu wagijjawa n'akafaananyi ke alimbe mu abatalya kyancha nsumba nina obujulizi mama wange yayinza ojjulira ne mama wa ex wange naina ex yangulire emmotoka gye nasooka ovuga mu bulamu twoza nefex nangulire ettaka side ye Masole kati ng'akola na mu gavumenti bikiwe bityo yali agenda ebweru bamuwadde scholarship okusoma ne tugera ne tumanyi tufunamu obutakkaanya ne twawukana si mububi ne mugala kati ebintu mbiteekawa okumanyisa imo obwongo bwamwe bunafu yagambye mbunembi ejjako mwerabirire ddala Gasia lwaki omunyumyako kitegeeza omujjukira Lawrence gwe wakali kyotingako fraction banange x squared minus y squared equals ekibuuzo wuliriza sha oyo gwe mmanyi gwe bakuba ne machacha ana gwe wuliriza oyo bex be bangi nze nali manya ayagala Martin nkwaniza kusema official najyo sinzira kubanga ate otulaba omukutu gu subscribing eko okusobola kubanga ofuna videos ezifanagana ko bweziti tusinzira Kampala Uganda okubanga tukuweereza era nga tuli padi wabanafa ba Al Hila Holdings Uganda Limited abakozi ba biodigester tanks kakati gwe agamba nti yagala kusima biodigester tanks nungi banafa ba Al Hila Holdings beera gobekwata bakugamba nti biodigester tanks ezadda mu kifo kya septic tanks kakati wobo yagala okukkereza sente kubanga biodigester tanks tezijjula nti demo oskemo obukyafu gwe kyoba okola oyongeramu bwongezi kirungo kyaffe kiri ekikuba obukyafu ekyongera okukuba obukyafu ne bufuuka amazzi ne gakkira wansi mu ttaka kale tetuteekayo gundi zaabwe okwongera okulaba ngeri gye bakolamu ebintu byabwe nga shegwa bagoberereko manafa brand shoppers basangibwa okabalagala genaga ku Chipati Mazima Mall bagamba nti balina ebintu ebirungi ebiri original engoye z'abaana bazirina eziva ku mwezi omunaku olumu paka ku myaka 12 ate kati babitunda ku 50% discount abaana bakomawo molide osolo bawa ekirabo ekyengoye eziri original okuva manafa ba brand shoppers awo kabalagala kale tuli wano nno ku climax machindye yeah wetugenda okuzza Carnival wala Carnival ya Jennifer Musi mugomukaaga nti wano wagenda kubeera ku Carnival nakwezo nga tuggulawo kifo Katikiro wa Buganda yasoka nakijja naki opening nakubali abaana abalungi babeerawo tonnalaba nawe baana balungi bekyebase bekyebase abaana ojja kulaba abaana era nze nkubiriza abantu abali eyo nze newunya omuntu agamba nti akyali singa omuntu gwe bagamba nti alinga amata jangu buzi ku climax ekifo climax sangibwa Makindye buli yakole ekifo jabuzi okulya bokulya buli kyakulya olaba balina buliyali biiki byonna weebiri n'abana ku mujje ndidde chapati emu ne gravy ku nusu kasanvu nzikuse
kati nze njagala nnyo omuceere nga gulimu kakati baddiro njagala nnyo omuceere baba kitabati nga baddidde enkoko ne bagifumiramu omuceere nga teri magumba. Very nice one. Biwewe biri wano gumu simanya mmeka. Ekyokubiri obwana mukulu le yaleeta obwana obeera wano ekyomugaba n'abaana yakola interview gojja kukola gojja sanyusa omwana ayina test anti kwe kufuna sente ng'okyali mububuka ayina test y'abakazi omulaba lula ayina test y'abakazi mutadde mu kategole ya ankolubowa ate libo yagenda wala asooka n'agamba sooka ondage oba onoosobola paati eyo anedda ng'agamba tojja kugira ozanye mu bugundi ozanye ng'abantu wenna wakulangawo atugubadde naye amanye ebyana ebirungi bwe bifaanana ate ne waaba muddugavu ne waaba mweru gwe gw'onyooma asobola omukuleetera lubowa n'amukusuulira wali noga katonda wange gy'obulidde naye njagala bagamba nti jangu emakindye gwe oba ne family tukola okuva ku Monday paka ku Monday olunaku olukyasinza okuba olwakabiri lwakutaano lw'abakyala wano steam bwereere okubuga bwereere olwokutaano okuva ku maca paka ku maca nga gw'otunula naye waba mwana muwalanga wuwo wawali gundi swimming pool yabwe yabwereere ne steam yabwereere ate wadde abawala babwerere ku Friday nga bayingidde tebongeza biru yonna kugwe musajja era bbi asigalayo nti wanya wali abala n'agamba omukazi waabwe ate ne bakwongeza ssente nedda ssebo kati so togamba nnoonya ekifo kyakukyalira n'oba Bulaaya gwe ngamba Bugabi Wisdom njagala bambukingira ekino tebo waggulu eri yonna bitya naye mugwa mukaaga tulina Carnival wano gye nja okuba nga mbategeezaako anytime and also ye climax kansembeyo kimu kyokka banaye tulina olukuŋŋaana mu America Run-Up Convention okuva nga 10 paka nga 14 naye luggwana boat cruise just a day Blackman yagenda of course Bob Wine eri waggulu bandi zonna Rock wali omumanyi producer ali mu Doom Studio yakola bandi yakabi ba Karokari yoti ba Megadi so tugenda kuchakala buchakazi nga conversion ewedde Bob Wine anti yakoze history nja kuba mugamba kalugero tandikira ne Kelly Slimuti oba yagala kusala olubuto oba omugejjo Kelly Slimuti kuba bukubi namba yange nze nkuwe nga tukola bukozi delivery ngagamba ate ekyo sokenziremu wali omuntu omugwe nagamba yangamba kaye Wisdom nzitowa kilo 10 mwaga ne mugamba bwenti kino nakigamba omukyala n'akiwulira najjana nga Wisdom wampa amagezi namugamba gula obugundi bubiri gula akasala olubuto n'omubiri obukozesa omulundi gumu ku makya kwata okwata kajani nga kasala lubuto ekirongo maze okulya ogira akasala omubiri for better results kubanga sife twakugamba oli ebyo osobola kusaba omuntu nga munene yali obukupa yali enanansi yali enkoko yali aki so buli omu inafuka mungi atayagala naye mu mwezi gumu abenga akoze eki ekirwadde kye kinene nnyo kyetaaga obudde gula kubanga oli aba mu US gula $10 bakuwa obuntu bubiri bugule ufa ku mubiri gwo kali organic twaddidewo ne website so nkubira bakubizi ku namba yange 0704 49 nga tukutuusa ku kajani eyo no ze nsonga kale kati tugenda tutandikira mukwano gwo abaana ba social media bali basanyufu nnyo tuna badde na yakino embozi kweri abaana mwamumye baze bonna no baleta bonna bantu bange abaana bamvumye ku furufiga nabadde ne furufiga onako furufiga nagamba mwe mwagala mwe mugenda ne mumufukuutirira ne mugenda ne mutukana kugenda mu UCC okukakana nga mwagala mmogobesa era actually kumpe otaliko era nangamba nti waliwo abaana wabe bikono nedda kyenjagala okugamba abantu batuufu naye kyenjagala okugamba furufiga bayidawe furufiga mu mikwano gyayina wakwata kimanyi nze ndi mukwano gwe kwansolo omugamba ekyo kyamu naye nze saagala nko musibisa ye yali ayagaddeko baali bazzeko ne bamutuukirira era ekyo kyanneewunyisa kankubire Saimo nze ngamba abaana abo nze nagambako lumu Black yali atambula ne Sipapa nansanga ne Sipapa nagamba Sipapa onyumya n'omusajja gwe twagala okukwata ne mugamba Black olaba nkulaba oyina emmundu bbiri genda obuuze handolaawo ku Kaye Wisdom nze family yange leeta government eno manya asobola okunteeka ekitanda n'atasobola however bw'oli gamba okunkuba weetegeke for anything to happen to you because newe meya kejo ndi kizuula oba bali kizuula
inze neewuunya omuntu wa wano gwe bakozesa n'agamba asiba omuntu ng'alowooza nga Museveni atalifa oba gavumenti eribaawo gwe nze nabeerako e Katumu no one thought nti Katumu can be a war zone nga weeri kati nga woolaba wano Uganda ng'olaba nti Museveni it is next to impossible okumulwanyisa e Katumu Bashir yaliwo nga n'okulaba oti no one thought Bashir ali mukomera ne bana abamujjako balwana beekuba abantu bafa Uganda can be a war zone nga gwe bakozesa okusiba abantu ng'abantu bakunoonya so ngamba mukwano gwange full figure nti nze nkugamba eno gavumenti nagamba neggayo omulala abeera ku Facebook namusanga ali kusegirinya kukomera ne mugamba my dad is a Muhima and a half a Munyarwanda mama wange ye gundi ye Mumbejja ne mugamba bana abanyarwanda bafuga Uganda tebasobola kwagala kusinga nze njagala okulabula mwenna mwe bakosanga ebidoli mwe naddala abaganda bana abasajja tebali baagala kusinga mwe kati laba Muhoozi ali Rwanda laba be yatambudde nabo nga tamala abeera wali awo Ghana ye yasooka omutembeeta mu baasooka enkuŋŋaana zibangaza international diplomacy tebabatwala neoli chief justice Mao bamututte lwanakola ntya nekulina kubaako Muhoozi andu mwenda tugumayo tugugire gujigudu bebyo oliriya nabe amanye ekyamututte MP w'ekitugumu kyekisajja kwogera asirika ate oyagala nkyogere kakati ngamba mukwano gwange full figure inze saagala nko musibisa nze mwagaliza mirembe newakubadde mpulira byebagala omukosa neewuunya kubanga singa bakososi be wisdom actually nze nsolo kikola nenkusanyusa nengendayo bwenti nenkomawo inze akulidde wano abo n'abaana boolaba ne wabayisima bonna tebansinga kubadde eddire tu tebansinga kwagalibwa bali be bakolera kyova olaba basiba beetala waddamulira ne bagendako ewa naiti ne mubali abasigadde baabagoba inze junior yanneewuunya nga nze era mpise ku graduation ye nanga mutabanja ntogeremu era mpita comrade kati abo nze ntandikidde ku full figure ti full figure nga nzimba ensonga yange manyi era mbiwulira ne don't be taken nnyo kubanga ne sipapa gyali teyalowooza nti alituukayo naawe okimanyi nti bana actually kati ntandise full figure njagala kugamba bana abantu bakwetama lwakuba tebakyogera kati kankubuulire full figure kanchidde muze nkugamba nga my sister because I'm half Muganda nkulabula nyumya n'abantu bwoba oyagala genda obuuze Lujja bwe bampita nzeire kati neŋŋana okuyimuka nasaagala abantu bandabe mbungu simanyi mugoberedde kati nemala bwe nti nenyimuka musanga ne Lujja bamita Lujja Captain Music no guy wa UBC nga bamurecordinga najja buzine mugamba mzee musoke mulinde ku buzayi sokoje kati ngali nabakumwe bati era basigala bayimiridde because they know Lujoyo Captain Music yakola statement yangamba wisdom nkutidde you can't just come in the middle of an interview no jawo omusajja these are the people benalindia nabo ngamba laba kati golooza wengende ekitalya nga gwe bakoseza nakangubi mbolo bakwagala nnyo okusinga nze those are my fellow Rwandese naye kye sinategeera nzija ku kino kiki kye mugezaako kye mumuvunaane ekikulu nedda mugambe kubanga temujja mugamba full figure oli my sister aba bakwetodde tebajja kugamba bantu bangi mu government bakwetamwa so to other people ekyo kimu ekyokubiri full bakulimba inze omuntu ayogera ne Muhoozi omuntu ayogera ne Museveni lwakwanga essimu yiiri gye tukwata tuli ku live ayogera nakulabako ani abeera nnyo mu State House kati kankubuulire wangano mu Uganda waliwo omuntu agamba nti amala nebbanga atabe ku Museveni kati kankubuulire olwo n'abaaki kati wuliriza mpuliriza bwe bagambanga nti olabye nze Katonda okunjako kyennyina bantu bangi nnyo baagala even to pick a phone bwe nti njogereko ne Muhoozi because nze nagamba bana Uganda bw'olabanga akalulu nga kuliko Bobi Wine ne Muhoozi genda otembuzi endiga oba embaato olye manya Uganda egenda kukyuka
bachinga ekyukira Bobi Wine ngaze ne Mozi ku ballot paper anti waliwo gwe babagenda okuba akalulu n'enkono enywera atakkirize nze kano bagamba gwe yali naye yamukuba mu bulala singa oba katika nkubulire singa omusajja yenna yagaliza mutabani we ku myaka 8 n'ekisobo wadde agize emabega mu 7 yandibadde ku myaka egyo adidde mutabani we n'agamba omanyi genda onoonya akalunze empumudde naye yagala kufuuka paka ng'alinga ono Cameroon nga atala butazi nga Wenga olaba Cameroon alinga Wenga kati naye omuntu Wenga kati oli mukulembeze w'eggwanga anti kati kyenkugezako kugamba anti kati atufuuka Wenga lwanso kyeŋŋamba wa Cameroon tomulaba wano tetuli bannabbi oli nabbi nze nva mu nsi ya Mwoyo Saimo genda obuuze Sale batandikanga meeting nga nze nsooka okusaba nange nze nsabe wakasinze anti kati nedda anti kati ffe ekyaki etandika mu nnyumba yaffe so kyenyagala kyosinafiga nyina kyenjagala omugamba kimugambe yali alowooza kati kankubuuzeyo ekintu kimu Saimo ogamba oli mwogezi wa Museveni ogamba nti oyogerera Muhoozi ogamba olaba muwabuzi wa mukulembeze w'eggwanga whatever Gasiya ogamba oyogera ne Natasha oyogera ne Muhoozi simanyi whatever byonna Gasiya byayogera naye ne bakugoba kubukedde agamba tebamugoba era nakyo mukola nsobi wuliriza nkubire kakande olina bwino muyina wuliriza kubanze nedda nze fulufiga kujja mu kamera ate obeera naye ne mukisinga kikyuliko wobeera naye ne mukola mutya wina aluwa abalutambuza nti bamugoba bakamala n'okumuyita ennaku kati kankubuli baani naawe obadde ki nze Doni Wanyama muwulire nze nali ku Urban Doni Wanyama naga Wisdom olina okwogera booti mbu nga babimpa ku lupapula ne mugala Doni Wanyama you never met me Katonda yeyankola ne ntambula okuva ku Urban mbu ampe ebyokwogera nga tulina show ya Friday nenjibalekera Isima negwa numbers don't lie gendo olabe nga nkyaliko ne Isima nga wali ne selector nalekera ojijjako ne nani ono wa Dembe Jacobo nalekera awo nga tekyatambula kubanga kumpa byenjogera oyo yalwanira kubukedde nze ngezako kulaga ow'amaanyi yani fama mtetwagala gole sanze Simon sorokera nga abantu tekitalia kuchovola nsule naku 3 ku cement and I don't care kubanga nasarawo nasibula muzeyi wange Genosare ne mugamba nsibude ne waba mama Africa ne wabani bodi bangamba ogende kala moja juzi no buza tone sempija but bwe ngenda yo ngenze kuki nsoro tula ne Sare yes nsoro tula ne anti nzija kubanga muzeyi wange however twogere kuki chembanjagala soro tula ne Muhoozi yes naye nga twogera kuki simple njagala okulaba a better Muhoozi asoro ga Wisdom jangu wano wamma njagala kutaba no baana ba NUP ababadde emyaka 2 naye kati nkikoze ntya ne mugamba kikole boti ne boti gwe genda yo ku kooti otule nze njagala okulako Muhoozi ngaavuze emmotoka najje na mawule nakonkona gate ya Bobby naga muganda wange oli muganda wange fena twagala better Uganda njagala tuogere kati tuzze wali tebakulimbanga nakangubi wulira yali amanyi wa amaanyi tinewawo mulira ku TV bamulekako gendo obuuze bakakande noli guy inze katika nkubulire bakita batya not argument negotiation ya contract ya Nakangubi ng'agenda kubukedde naliwo era twagenda nze Emakarosi oba ne nuclear naye to negotiate a good deal. Why? I'm negotiating raye. Yenga naye kwali because she's my friend. Bakubina ebyo kwagala omukozesa mbuno harumbe Wisdom because nze Nakangubi mwagaliza mirembe ne wabafuna obukadde 10 naliwo era ne twogera ne Bush nga akyaliyo oyo musajja Bush otegede nti naliwo ne tu negotiating Bush mumanyi yali otakindegeza nti naliwo tegede kakati anti ne tutula n'oli omusajja ne tu negotiating a better deal emukolera era n'agifuna tugende mu kufuluma nafuuka wakabi kumbe fe twajja muyamba mutwalanga wakabi fe twajja muyamba ate kati naffe nga bali batogereza kufunawo program twajja muyamba era n'agifuna naye nga n'abantu tebamanyi I can help my sister to get a better deal. Katulia mukufuluma olowooza New Vision insirunga mwabaliwo nga mu negotiating nga tebasobola bakubira tono tugenda mufulumya bakubira bagamba onagenda tetwagala basamira wano ku TV UCC giraba Nakangubi ayino kimanya omanyi kyo gye batuuka UCC nebasina
lwe lunaku lwe bayomba ne Sempa amagiraba Sempa nti bayagala yalumba Sempa wadde alimu akataala ne yalumba Sempa nayagala omukuba oli omusajja musumba byonna byabanga alimu obubi naye is a pastor ate abadde ne chachi ye ku university ya Kabi Makerere for a long time Sempa talinga male yeyita omusumba nga talina wadde chachi kakati inze yaliwo nga banegotiatinga era bantegezaako nga bagenda mugoba so goina bwino ngamugoba iya why UCC abagamba oyo bwe mumuzaako fine egenda kuba bwetika kino kikugira ku kino kyenjagala ogamba muganda wange Furufiga Mwanyinaze government eno y'abanyankole n'abanyarwanda they will never love you to equal oluzungu obasolo kitegeera tebali kwagala kubenkana bakulabanga azza okutankula status quo bakulabanga wenga bakulabanga tebagala ku associatinga naawe kyovola toyina kifaananyi naddamulira ndaba native osiboyogerako kubanga agamba ono omwana nti wadde ojeka namboze we yaleeta ekigambo kye bayita useful idiots nti Natasha aba tayagala kwesembereza oyo mwana but because oba useful idiot an idiot who is useful to their government nedda ngamba nti oba yambako anti ojjano anti uliriza anti oba useful nti Natasha akuleka nojja mu katwe gy'obeereyo makindi mu ghetto n'owogana Museveni katonda kati Natasha naga wayi katulegewo aba useful idiot bwatu si wayogera Museveni katonda kati obadde ki nayogera bwati kakati bwamala kati mwe muyina amatu manene fe abalina amatono nkugambye abeera bwati Natasha watuula bwa ati kakati batuvuma ntuzunzo kati de kiri bwe simujoronga oliko landlord ye makindi wali mu kizungu ayina okalina kakati agiguze ddi nakyo kyogeranga kiringa nagamba kojja wange Shumba tirekera okwasamira kubategeera ennyumba wali ogipangisa ne naini wayo nali mumanyize natula Royal College Bunga enyumba wali ogipangisa Museveni yamala kuwa sente n'ogigula ogiguze ddi kye nagamba Edison omuziba yo kimanyi nti katirabayo wulwisitwe kinewunsa muziba ne Benu kibuko bo mututemu hiya tensaga emambo manyirwa kiziri bbiri eyagabunga ne yagundi emu bali bava gundi mbizinga eri ba Tanzania baziba era kyovola babate involvinga ow'emambo ino kuba muwanvu abasigaza jini y'obumpya abo ba Edison wanu gende Tanzania abaziba basajja bastima tebagaliza ye Edison era Edison kyakoze yazze ne banne ne batandikira bakuba amasimu mbubango be kuba radio ne TV nenga balengera empuuta kati owamanyi Saimo wamalole bwoba oli wamanyi bakikoze nga bali actually ku gundi ya Kasuku naga wisdom tada ku platform je bagamba ya Kasuku ato yasamirewo kakati naye rabayo kati nga tuvude kale kansazemu notandika okugamba okuwoganako wisdom tada kuno ekibuuzo did Kasuku make me no bucho mwanga kuno kutandika sikolo yanko ku channel ye in the by the way tolaba nti nava ku BBS I always respect BBS for what it did to me. NBS yandabira ku BBS. Osegedde. Nti inze I will always waliwo omwana nga producer wa Jackson bamita Shira. Lumu najja alikati ku NBS najja nenkola nazure endagano ya Africa nga music wa Uganda bamutundisa bana Kenya. Oyo Shira najja nakuba Dr. Kwefuru kutabwati namuga set njagala ko wisdom na Jackson aina information gwe nalabye nakuba share netuka no president ne bampita. That show made me. Eyo NBS BBS yampanga every Friday. No one kwada wa maybe ago, but I always respect it. Osegedde. Kati watuta kufuru ndambade ngamba natabula tabula emboza mbajja kubuza abuzibwa anti wisdom wajo bato chaziza Isima Isima alinga bigali wobisura we bibera
chobola omusanga Friday gye wamukolako ng'awunya era nakwebuunya lwaki wateeka katambala ku gundi ku nnyindo bw'omukayo omusajja mukulu myaka asamba talina lusu yisima oyagala sina kye nawulira tosobola kubanga olina kye wawulira kubanga wagumiikiriza nnyo tosobola ekyo nakyo kikiveeko kakati mbadde nkugamba Full-Figure mwannyina zenze mwagala nnyo ne Full-Figure kankugambe eno government y'Abanyarwanda n'Abahima one time you complained n'ogamba banoogu yennyini nangamba kale omwana ono because nze to me I believe Full-Figure ayina kyakoze when it comes guli omulimu gwa Youthful Idiot ayina kyabakoledde ne bano abantu tebasiima n'otwala oyo omwana Lawrence basami abakoledde never kusiima kati obola ngamba Full-Figure mwannyinaze bw'oba ogenda all the way weerekeramu for example kati kangugereze bukedde kale wavaayo wuliriza sokosirika nyina kyendizimba saba wetubeera ku Saimo official muganda wange wabeerawo bamanyi newankubadde waliwo abalala bajja bakwebera ne tubagumiikiriza kubanga tubagumiikiriza naye mbadde ngamba nti ovudde ku bukedde n'ogamba neegoba ne Salt n'ogamba neegoba ndinako katono nnyo nzija ku Salt kankubula Saimo bw'oba oli presidential advisor wamma ng'oyogera ne Natasha as she claims oyogera ne mukulu wa Natasha kati olwo tugambe tutya Abayima tugende mma gwe wakawe Natasha tayawula ku kaye ku Nakanguubi tugende mma kaito sitamumanyi tugende mma Gasiya amma mbadde ngamba nti kakati ku TV wamma eya government wandibadde oyina anapa and kuyo nti ne UCC ne wegamba nti tojja kubanga oyogera ne Natasha ne Muhoozi nga wogamba ne Museveni okwata simu n'ogamba gwe omukulu wa UCC tokimanyi nze Nakangobi jogera ne Museveni ne gondi okimanyi nti waliwo abantu be bagobye ne bagandya mu bifo geego ge bayita amaanyi Kuteesa yamala kuwummula nze nali mu meeting nagamba oyo Isima ne muga Isima gwowagira oli ku side info nawagira mukyala wa kola meeting bayita Kuteesa ng'alootamu abantu abamwagira 1 2 3 naffe babloga nze nga manyi Isima bagenda muyita mu meeting ya Sodo side eri teyajja nze ngenda kakati ekyanyumira I wanted to pay attention to details meeting ene egenda kutambula etya Museveni ng'ayogera yatubulya history agenda okumala okwogera history nga Kuteesa yeebase kakati azuukuka amaliriza time ya Kuteesa ejja okwogera yagamba bwati muwala we I'll never forget yamugamba muwala we bana abalaba ng'asonga Museveni n'agamba twaba kuba akalumu 80 era tugenda kabaddamu Kuteesa n'aga tufulume wallahi ne tufuluma Kuteesa bamukima omwene mugasoko komewo oyakoma Museveni n'agamba Sodo va mu kalulu kati oli yibulaga beera awa nze njagala nnyo abantu balina confidence nga Sam Kuteesa kubanga Kuteesa was a somebody a minister a millionaire before Museveni mugagga ngamba luli ya risking ebintu mama wange ngamba yasangu Sam Kuteesa Kampala Club kwe yali omusawo nga bagenda obitya abeerawo nakasero ng'atudde wabweru ku kabalaza nga tamanyi kiddako singa olutalo lugaana uyo Sam Kuteesa so kyova olaba tayagala kumanyirwa however Nakanguubi sigwe Sam Kuteesa tosobola okukanga Museveni n'otambula mu meeting nze nakanyugako ssente wassale genda okibuuza Abitex nze genda obuuze Douglas Kweni BS nava bwe nti Mwacholi in nenzija nga bapromota simanyi ne baani bonna bakuŋŋaanye bati nga bala mwali mu kulimba ani sale nti promoter ye muntu yali yadefining a promoter nti promoter ye muntu akwata omuyimbi from zero n'amupangisiza n'amuwa sente z'oluyimba video n'amuliisa n'amugirira engoye nali Mwacholi in nga nasuzaawo twadde ne meeting ekyo yagwa saa 10 ne sale najjira mu silipa nga ntambula nenja ne muyimirira emabega we nti sale ayogera waliyo sale Jeno Kayanja Kasoro minister nga meeting nene badagala bonna bolaba studio twaha ojo mubuze owa South Africa ne muyimirire emabega yamala okwogera n'enkwata akazinda ne mugamba Jeno Sale ono musiru takulimbanga ne mugagwe balamu gende wa Museveni jobo limba byolimba wane wasale wabeerawo baana babalwanyi toddangamu okulimba byolimbye kati mbanjogera Jeno Kayanja Roza ngendo bakuba Sale gundi ekikonde nayimuka bwati ngali kubunkenke gendo obuzaba buza twaha mukwano goyo studio owa South Africa ne mugamba Jeno Kayanja tuula
ono nzisola kulwana naye ono mukube ngumi emu wanayimuka ne mugamba bala linda ko katono nnyo linda ko ngenda kuddayo. I'm using examples to justify what I want to say. Nti yawula abayina authority n'amaanyi mu government eno n'abaasama. Yawula abayina authority n'amaanyi n'abaasama. Kakati abayo tulina balwasama nga tebalowooza balina authority. Kakati abayo tugenda omumaliriza n'empita omusajja bamuyita Batambuze. Ne muga let this guy yasoma tusinga jja kunnyonnyole najja wamala okwogera sale n'amugamba yabuuza Batambuze namba yeeruwa wetwogera Batambuze ne andi ono yali manager B2C batula wali ne sale. Why? For mulimu gwaffe ku identifying abantu ne bajja bati ne bakuyitako kusinga kubanga kye bakola ki nenga tebalimbye right now andi ne Batambuze kati nyina kyenjaga okwawula ku maanyi abantu abamu boogera bwe boogera nti lwakuba babadde miliyoni 5 okusibya abantu nze waliwo omukulu bamuyita Lwasa waliwo ebyaliwo mbayaga kunsiba nkiddamu Saimo vidiyo eri ku Mulindwa genda ogirabe yaŋŋamba nti nfukamire mwetonde ne mugamba amagulu gano gafukamirira kabaka nga ngenda kwavinga sex ebintu ebi genda oyo vidiyo eyo ne mugamba Lwasa ogenda kuntwala mu kkomera but think what will happen to you next. Omanyi Bajjo kyamugamba yamugamba Bajjo ono mwana omulaba omuntu atuwa sente kitaawe you risk to Keti yaliwo Emma yaliwo Yasini yaliwo nze bande ne si papa era nja kwebaza nnyo si papa yaliwo ne bagamba Lwasa ono omwana leka abaagala omusiba bali aba politics naye baleme kukozesa namugamba nze okufukamirira kabaka nfukamira ngenda kwavinga sex awune agaka genda ogirabe erina ku Facebook ya Mulindwa tudde kuchiri kati njagala gamba full figure uli akana uli yakina kintu nzija kusort uli anti kyengamba bwoba oli w'amaanyi nga kyogamba mbu wava ku bukedde ne weegoba gwe w'amaanyi songa kye yakwegobya mbadde gwe wandigobye bali abakutabula andi bagamba nti full figure bajja ku salt maliza bukedde nani ekyabukedde okijustify nti waba w'amaanyi kakibunzike bwenti ku government wa Lawrence radio ya government ne TV ogamba oyogera ne Natasha Muhoozi oli mwogezi wa president kitegeeza ne wabadoni wanyama n'aluleeta gosoro gobadoni wanyama wandisigadde kitegeeza alimba kati kitegeeza njagala mugamba nti Nakangubi inze nina obuyinza obw'okujja nenjako Balamu akazindalo maaso ga Sale ne muga Balamu gende wa Museveni wano wasale wajjawo baana babalwanyi gwe obuyinza bulwaki tobutulaga ku bukedde ng'ogambye kansigalewo n'ogobe waddoni wanyama kitegeeza olimba katuze ku soroti naye otegeddemu very good kakati oli mugobe wajjo bajja ku salt tukyali live wano sebo bajja ku salt ateerawo musumba omugongo mwe abasumba ono musumba go banyimiza story ya X abasumba bemuwolereza era abaganda bali bagezi yo manyi kye bayite gege nedda sigambye gege nange gege manyi begatta n'abantu batagamba nazayo nike wa batandika okumufukuutirira banje kibadde kisinga baluma nti abadde akozesa platform ya musumba okumuyirawo omugongo ebyo bya kisiru naawe Saimo okola ku TV ya Buganda sagalo lete bya kisiru naawe ne kandi bane kamba bulide Saimo oyo abaana bato ne kitegeeza kyo musajja nga atudde nga mukazi wo maka mwasonga muri wana dini nagamba X yangulira nika padis ebyapa go wagisazeeko nembi mbuwe twekyawa nenziza kale byonna nagamba kale yazayo buli kimu nenika yazizaayo wuddizayo ekyapa atosigaza nika za X ekiri mu ekyo oyo musegu ebyeyogedde byabasegu nammwe okuzaayo emmotoka ebyo byabasegu bwamanyi obuyayo obuli ku makula transferring anakizane mu manya ga gasiya era ebyo mugenzo byogera nga abaganda bali Bulaaya abasinga baafadda abalaba gebera makinde mu kigagga era twakyusiza debyo okulabirako kati natuniride ne happy nakiriza ebyo nampijja nakiriza ebyo abakazi tubagamba mubenga makula gasiya nedda amatembanga makula temwete bwonchawa komya wa iPhone yange gye nakuwa ati kati kitegeeza wali Malaaya Malaya beba Malaya chazi kati kankubulire
kati kankubulire wuliriza labayo anti makula kakati kankubulire kakati Saimo muddidde mugenda kuddira nnyo abasegu ne bamalaya abali mu version z'okwambala ebiwanvu mu promoting teriyo musajja agulya mukazi ati nedda nze Rwagadi yandaga makula yanjukiza makula mu kasino zenesi mujjukira malaya ngambye bwenti mpuliriza ebyo ebigambo byogerwa bamalaya simugambye nti makula malaya ebyokuŋŋamba nti twali mulaavu nengulira omuwala nika nemugulira ekyapa nemmotoka nojja okusiriwalira ku bannayuganda nga tulinga empuuta gasiya mugende mubinyumize wammwe Burundi mbu nenkwata x nga ekyo nze kambabuulire oba geega okutuula bwoti nga kamera zikutunuddemu omuntu nanyimya nga oli musumba oli seeka oli bishop nanyimya ku x ebyekisiru ng'okituddaawo mwagala kutatana Buganda era mmolova muli bannamawanga ebyo byonyumya sirina kifaananyi kye kiri wa mwana kubanga ekifaananyi mwe baneekamba buulire musanze Abaganda abategeera bali Bulaaya bali neeri tebawuliza ezo TV zammwe ate kakati waliyo omunyankola asobola okuliza gasiya oyo ku musoga ali eri ku bikajjo bye kunnyonnyodde anti neewuunya ggwanga ki erisobola okuwuliza gasiya oyo aluwa oyo gasiya nga tuvudde ku kyaki nti putting feelings aside kibi kye mu makula kyayogedde what is wrong Saimo njagala oli musajja musomi okola ku TV ya Buganda ekiro kiddamu wuliriza waki on blackmail anti labayo njagala Saimo kankuwa example singa omumbejja atuula bwati ku TV n'atuula ne mwami we n'atandika okugamba bannange nze mundaba nalina x wange kyokka x lwaki makula teyatugaye yalina ba x kubanga bali ba x abangi baalina waliwo gwatasobola kwerabira gwe yaddiza emmotoka n'ekyapa kati okumanya Saimo obwongo bwamwe bunafu yagambye mbunembi ejjako mwerabirire ddala gasiya lwaki omunyumyako kitegeeza omujjukira Lawrence gwe wakali kyotingako fraction bannange x squared minus y squared equals ekibuuzo wuliriza sha oyo gwe mmanyi gwe bakuba ne machacha ana gwe wuliriza oyo bex be bangi nze nali manyi ayagala Martin nze solo kunimba nze nali alimba mu kamera zo naawe gendeza yamwega atya anti tamujjukira kubalina kati kawulira kati kankubulire okumanya abalabye gundi ene mbikiriza kozinga muri temuli chacha tubigana tulina ekituufu kati tebuliriza kati kankule Saimo bwogamba nti nazzayo ebyapa nenjo cha ebifaananyi nenzayo kadi z'emmotoka ulya mbunakola transfer mumanya gamba nabiteeka mumanya gamba makula tugenda sigala nga sirika nkunyonyole gwe musajja wa Kabaka otegeere wuliriza kye nkugamba yagambye omanyi omusiru omukwatira mu nsobe yagambye bwati nti we nazza ekyapa ekyo wa maama w'omusajja maama n'akigaana wuliriza fe balina ku byapa katukunnyonyole maama we yakigaana n'agamba bwati Lawrence wulira njagala tugende mu Buganda Land Board bwe mba nkyusa ekyapa nkize mmanyago that's a direct transfer n'okiba kya Buganda direct transfer kitegeeza olina okuleeta akafaananyi kooli kenkizamu ne signature n'endaga muntu omusiro yabalimbye kuba temulya kyanca yagambye nti maama w'omusajja yagaana nze nengenda nendeta lawyer nenkiza mmanyago gasiya the question signature y'omwama yagizza signature ya maama yagaana wagijjawa ndaga muntu wagijjawa n'akafaananyi ke alimbe mu abatalya kyanca nze mutabani w'omulala n'okyo signature tugende tulabe you can't make a direct transfer unless a signature of that person you are making a direct transfer appends on that paper banenge fe twasoma twakula ku mato mutali mazzi balimbe mu abasiru bagenda nakolako mu butale bw'ombuulo gasiya tibanziika Rwanda balimbe mmwe no ngwe nagamba nze my dad was a muhima and nina mukwano gwange bamuyita Kayemba abadde ki Kayemba akola mu Land Board nyandi mbuulidde kulwakuba nedda labayo yani sabi akunnimba nze lindako tugenda kukola program ey'okubiri ku kyapa tuleete Kayemba atuulaawo nze nyina ekyapa kya Buganda
nina ne file ya Buganda nina n'ebyapa bya nasekerede ediseni mbundete chapa kiri manyaga nga kiri Kampala kiri manyaga tewali for the last 20 years bwokola direct transfer muntu nga signature yete bagirina n'ekifaananyi kye kati yabalimbi yagambye mama yagana ekibuuzo signature ya mama yagana yagijjawa how did they make that transfer and that good egegeri to deliwuliriza ani abasasulo dangambye gege liri ku TV sigambye musumba ani abasasulo vuma bujingo bwe mutyo ndasevumya bujingo wala benga muvuma family mujikubya ati tusiriwalirako omukyala atabatishwa ekibuuzo mukaso tusiriwalirako goroza tuli basiru abana bafe baraba bu clips ba social media my son is 7 year old aine simu simanyi namugula kamoni simanyi 19 yes ajikebera ali ku internet kubasomera ogwo omutima ogwo muyina guruwa ogwo omutima ogwo engeje muyina ku family yabo jinga era yabaletedde okulaba nga full figure mwagala ave ku kati kanzireko nzenge n'obukyayi mbuyina ku system ya mu7 abo bafala tebasobola kundeetera ekyo bayina kaki chache eveo tulayo baba nalya abo kubba bubbi bantu nzo omuntu asoloza mukabbo chache eveo nzo oyo musajja omulaba oyo muganda abalabye kubo beba abasajja balina business zaabwe genda serwadda echachi weri ne radio ye ne TV ye aina n'amasomero ati wuliriza na yate basomesa balina emirimu gyawe bakulaga sente gye zivudde yobusuubuzi pasa bujigo yatunde engoye mu butale otwali atamumanyi yagala tuddeyo bujingo mumanyi n'okusinga omuntu alina capital y'omutwalo gumu kanaana ngaye bakakufuso yajjawo okujja kale alwale mutwalawo bazize gutalawo ebyali ku BMK nongamba nti mukazi wa Jim mwezi yasikidde wamalolese wabiraba omunyankola atali musiraamu njagala bujingo yefisemu katono bwati tulabe yefisemu bwati tulabe basolotizize ebyo bagete mmwe nammwe ebyekisiru fa bakulya ku matomu tali mazi. I cannot shame my region where I come from. I'm a typical Muhima and Mnyaru. Nzo ngambe ebyo ava mu lubuto lw'omukyala nga mumbejja akasayo kalabye a royal blood cannot be mixed with mukopi wanu kati nze omusayi gweshimbe kigundi mugo gonimbe mbumpurize mbwegege mbwanti kakati nika mbwakalega ka milioni 2 babagwe fala ntunyonyere kalega kindeta ka Victoria gomoyo bulege fetugulira aba girlfriend baffe bulwengende bulaya nyino gendako mu secret eza Victoria mchala Beckham nodira kalega nodira nika tuzimanyi newe zikola newe zifiringa ngo ziwadde mchalawo kubulyeza mmeka buza sayima akola kugundi kubukedde twali ko airport South Africa ne mugamba ngula kino nanga bane tunonya perfume gogula kino nti wano tubera mu secrets kakati ne ali ku TV abagamba when ali Kampala road nengenda nengula nike ya milioni 2 ngefana netya yali amasasi nti asasi li kwabula wansi ngojambadde oyingira nnyo mulamu bwoli ate kusussa kati kyenku gamba sayimolo katuze ku soroti ekisohoka my sister gwenjagala imbino mbyogera full figure njagala kati kankubule ekintu kimu nze full figure njagala agambe be yanyambye nange ndeete my sister full figure nze nsoka kulabula bala basoro butagamba nti nze little did I know nti si papa soro tukao neither Brian White ate no Brian White ngakulaga omusajja yatekera nko nga Museveni akubye mulawudi ne tutulabwe nze nagenda wali kwa Brian nenga sali mu usima podium bitya nga ngamba ntya nenga soro kompita kachai n'entulawo obusajja nakuba nateeka mulawudi bwaba Brian White ali munsi jali nga atulimba mbu ali America simanyi Bungereza bumba ali mu bana mu kusoka atugamba Bungereza ali Dubai era agamba meya akoma wera tumulinze meya abulake na ate meya arwa fe tulinze tumulinze kololo oli okolabe bwatako gasigaze mutwe tumulinze kololo tukyusa obulamu bwaffe leze Brian White mpagira gwe kakati labayo
gwe my sister full figure yatusubiza May my kijja kweyongera ne mu June tujja tuuka ate tuliwo ne June tujja tuuka gwe mugagga eyazaalibwa Italy nze wengenda Italy mbeera Florence omugagga otandika okwagala okumanyira kyenkunyonyodde naye gwe totunyonyo na plot number kwobeera ne zali n'atukusinga nti ogende Sanditon kale kandi mbadde nkugamba mwanyinaze full figure nkwadde nkwegayirira saagala kulaba mu mbeera nga nze nga bano abasajja kubanga kati nze kyemmanyi full figure wrongly believes tiwabeera ku TV zino ne waafukira omuntu nti engeri mbu gyayogerera Museveni they will protect kino kyemujjukiza you're not a Muhima neither Munyarwanda. This government belongs to Bahima and Banyarwanda. And I'm both abababiri ndi echo. Kubi wamuweteekawo oyogera nga teweetadde. Oyagala nkugambe ndi Muganda Lawrence. Oyagala muvumera mu kizudde. Oyagala ku full figure wakiweteeka. Okay kati mbadde mugamba full figure kati she never learned teyigira ku nsobi ya Bukedde alowooza bw'anadda ku mpewo of which yali agyetaaga nnyo twabaalabanga ng'agyetaaga nnyo okubeerako ku mpewo. Nze nina endagaano ya baba ow'NRM buli appearance I'm paid nina eya Next Media muzeyi wange Kin Kalisa yanjokyeza ku madaala nina eya BTM nina eya Beat FM nina eya Simba newenkoma ku ezo olowooza mba mutono nnyo naye nga wabona benjogedde b'NRM naye gwe oyagala kulaga maanyi nti oli wa kitalo nti osobola okwogera byoyogedde kati ekikulaga nti toli wa kitalo UCC kuwandiika kati UCC we yawandiise of course teyamugobye yamususpended however kikunafuya kubanga ye alowooza anti alowooza anti abasiru bangi mu Uganda abasobola okugoberera ebyo alowooza nti nno kubanga kati ezo essaawa nze mba ndabaggwe ebyaddala era kubirya abavudde ande simanyi time ye oba evaako kwemu oba kusatu I don't know. I don't mix my brain with Garcia. Kakati mbadde ngugamba ubanga kati mbadde ngugamba kakati mbadde amani mbadde ati mutemwagala mugamba mazima kati abayo ati omanyi twaberanga ne Sale waliwo abasajja abaali awo kati nalabako kitatanga bamusumuludde yakati Sale eri ampise ng'ateekateeka ebyo bya kusomesa kitatta najja yajja n'omusajja ali munene nendaba kitatta ng'atudde katebe alinda andu mwenda n'agaana ng'ayogera atamala nenyimuka nengenda ng'abantu naye gwandulu mwenda tetwazze kusiiba wano maliriza byoyogera tukole ebirala andu mwenda now wisdom you are bringing nemugasoogera luzungu oluganda olumanyi maliriza byomaliriza nenga kitatta ali bw'ati alinga gwe bayiwako amazzi kitatta gwe nalaba ajjako ne Kayihura omuzindaalo ne bannange ensi yakuba babiri Kayihura ali eri mu nsiko nalabye ng'avunnamira muhoozi nga ze kakati full figure ate bayo alowooza kubanga kati UCC we kususpending tofaayo afati tuli bakakyere yagamba w'amaanyi Simon UCC ne kususpending nze genda obuze mmedi wa UCC inze mala show zange ne baziddemu ne baziraba nange naye tudeko ko mu meeting era nze yes era mmedi namugamba ne lwaki tunjagala because I don't have a problem with you have your job ne mugamba nze tosobola kunjija ku media nkyogedde nangamba wisdom sinze akuba era ne tutegeragana era mmedi mukwano gwaye mukubira n'omukubira no no yangamba sinze nkuba ate wagamba abakuba kuba nali mujite muviriddeyo osegeera akati mbadde ngamba full figure nti full figure bw'obeera n'abasajja bano kwa full figure yali alowooza ti ne waavuma omuntu yenna ku media wano ali ku radio ya Munyarwanda mbu w'amaanyi ajja muwoleeza bugingo kale ali ku radio ya bugingo omuganda kati ng'alowooza mbu wanaayogerera okwe byonna nti ayina immunity mbu engeri gyali presidential advisor ate ya bugingo kati omusumba w'amaanyi kakati mummwe anti kati ne mubabbi ne mubasiru wabeerayo w'amaanyi mu basiru bwe tokimanyi
mwagala nnyo ekigambo ekyo kisijja kiggobya kuba ne Makula akikozesa nnyo. Naye era kaakati Makula wagamba abantu abasiru yagwawa. Simanyi naye simanyi siri wano ekingamba ekyo sijja kiggobya kuba ne namulira nga akikozesa. Kakati labayo. Si kirungi ate kukozesa. Nze sinabanga tewali tabu. Naye era kyekituufu. Kubanga era so mwamagezi kiwe tubadde. Kati Furufiga mbadde musaba. Mwanyinaze nze nkusaba nga nze. Abantu bano oba obakolera ng'oli ku TV zaabwe bitya. Kati okitegedde nti naawe oli touchable. Kubanga UCC wetandika okususpendinga. Kitegeeza ne bali baga wabana abasajja be bafunye ennugu. Tebaliyo yafunye ennugu Mutebigo yavumye. Oyo talina wadde twanyina tumu alina ga kisajja. Senkubuge ali awo musajja wattu ku respect gyalina yandibadde tatula kushona Furufiga kitegeeza munafu oba bunaku nabwe mulebeesa. Babini batugamba dda nti ali awo talina maanyi wadde kantu. Kitege aye manager ane TV ina director waayo ani agambye Makula ali yechi ku TV mukyala Musumba yategedde kati mami kitegeza manager mutira mami wa director kakati kankubule mami wa director simanyi mami wa director nawe katoli mami wa director kali mbadde njaga kugamba Furufiga mbadde nkusaba nze osobola okunvuma if you like era wonomvuma ne kasita kina nnuma nja kuddiza ate nja kwabya onyiige nnyo ze Furufiga yampawabirako yampawabire wa hamu ya bagende wasale ne bagenda wa kakati nze tebinkwatako naye mbadde nkusaba Furufiga I don't like you to be chess comedians njagala Furufiga come tunyumirwa game kyabula Furufiga yatandika okusiba batiktoka why not Teresa one manya nti nno toli bano bewesibako basobola okubanga bakuteeka mu level ya useful idiots mbadde nkusaba Furufiga you have a talent gikozese bulungi manya wogwa machawo abadde awaniseewo era bagamba bwe yavuddeewo ne waka Leka kati kangoboza saimu. Ze numbers njagala omuntu ng'akubye emitwalo 5. Anedda ng'amati kati amaanyi. Bw'aba kuba numbers ze tukuba. Temuwana nnyo maanyi. Ani kati kutugeraganya n'abaliwo baleseewo. Genda olaba amaanyi nga ndi kusimba nze kwolokoza. Ani nagambikira okweteeka ati kati mugamba maanyi. Genda olabe ffe tuli ku TV ze bawa ze yali munnange. Genda olabe show yange. Aba streaminga. Kale mwebale kubanga mubaddeko essaawa emu gye nabazeewe kanoko kamalize ne kano dakika 2 waliwo abasajja baddidde ne balimba ensi njagala nkunoonye mu episode endala episode wemulaba byonna ebifaananyi ebiraga nti Bob Wine yabadde mu America bano ne batajja bavuma abo busiru bikyamu video tuzirina omanyi baagala njagala onoonyeeko tudde ku ekyo twanalizinge omanyi kino lina ku katono gw'omanyi abayise Bob Wine sayima wojjange wange oba tozze mu bali Watoze wa isima akairo koko limange koko. Nedda anti kati labayo. Kakati labayo kati kokerabayo. Wetwali ne isimo ya koko. Nedda ya kwogera ko nayo. Anti labayo nkulabula. Anti kati gwe gwali kusosi kyovola yebaza. Bannange webale kujja. Mbuno nkulabula. Anko isimo mbadde mugamba. Era kituufu kakati mbadde kugamba nti omanya bayise Bob Wine nkuwa preamble. Black community ya America. Anko isima ajatuwa bwino omutuufu Black community wa America kituufu kyasaze oba tekyasaze kati we namala nkubire nanko bebi yennyini mayani wano nze official interview nze naigundi nze anti naye ffe tubeeri ne tumala okugeyako ne tukukkiriza mukubireko mugambe uliriza wako ulire nkubira nko bebi mugambe kakati laba nno oli omusiru tongamba nno komite eri y'abantu abaremi nze Davi gundi ono nze an official spokesperson wa family ya Bobby Okisale waliwo jokesfuna interview nga I'm not aware no stabao ngenonya anko mubawala mpulire kyaba mubawala waliwo Guy Patrick Ogwanga yali yeyita wa Nuupu najja ne bamwanika ebifaananyi byabadde biri hidden era mbagamba America mulonde mubawala ku vice president bwa Yuna ali independent Patrick Ogwanga wa muhozi bagala kuwamba Yuna so ekyokubiri mwenna abatambuza nti muvawala abadde akola ne Patrick Ogwanga balya sente za mozi bya bulimba ekyokubiri mwe abamatamanya abayise Bob Wine kwa preamble
community y'abaddugavu bali mu America, they identify those people who are influential kujja boogera bano bannayuganda zabadde nkuŋŋaana ndala. Nedda kankunonye tukole emboozi nga tukijabula jabula sawa yange emwe weddeko kale Alia Holdings Uganda Limited bateekamu akasente bakola biodigester tanks ennungi ojja tukolation full figure ojja mugambe tukolation naye nedda nga tuwabule NRM kubanga full figure ye nedda musabe nze musabe mu kamera tetugenda kwevuma full figure mwagala ate mwagaliza birungi full figure tukole show tuwabule kubanga nalawe basajja mivule nga agamba gwangamba amawanga nga gabalamu lwaki ogoba abaganda ku mwozi of which nzikanya ne basajja mivule nenzo omuntu agoba tribal lines nabango bali bakyasise soso nego bane kamba buli ensegwa ne basajja mivule bwe banda we yafuka ya bituli omusajja